Ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ekya World Health Organization mu kunoonyereza gwakyo okuva mu 2022 kyalaga nti obubenje ku nguudo za nnyaffe Uganda butta abantu 3,312 nga ku 10 by'ebitundu 6 n'obutundu 27 mu bantu 10,503 n'obutundu 6 be bava mu bulamu buno obw'ensi. Mu nsi yonna Uganda ekwata kifo kya 6 mu mawanga agakyasinze okufiirwamu abantu. Ng'ogyeko ebibalo bino Minisitule evunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo eraga nti okumu ku kusoomooza kw'abasiŋŋaana ky'ekyokuba nti tewaliwo bibalo birambulukufu bisobola kubeera nga biraga ki obubenje obaddewo mu nnyaffe Uganda. Wabula okusinziira ku bakungu bagamba nti bakola ekisoboka okulaba nga ekizibu kino kigonjoolwa. Report, we know and we have always had it. We have participated in meetings before. We appreciate that we have challenges in data collection, but we are working as a ministry and as a government towards cleaning it up. We have plans to develop a road crash database that is automated, and once that is done, we already have the software developed. We got some challenges in the past to complete it, but we are more committed to completing it now. So when that is completed, I'm sure that we will have less challenges in terms of data reporting. We will have real-time data, and so you won't have to estimate. Judith Karara omukungu okuva mu Ministry y'ebyenguudo era nga yavunaanyizibwa ku by'obulamu by'abannansi ayogedde ku bibala ebiriwo. For us is a big challenge. It hurts us because the global status report always reports way too many crashes and too many deaths, and we don't reflect well on the global community. So I hope that we shall be able to clear that. We are already working with a team. The World Health Organization has reached out. We are already in meetings to collect data for this coming report. Ensi yonna akadde kano evvuunuka kirwadde kya COVID-19 newankubadde ng'emyaka egiyise 3 Uganda etambulidde mu mbeera eno ssaako n'ensi yonna naye era waliwo bannansi abaafa olw'obubenje. Compared to COVID-19, that for almost 3 years we lost 3,628 people in 3 years to COVID-19. But only in 2019 we lost 3,880, in 2018 3,600, and in the month of July, 5 weeks, we lost 435. That therefore means we need to act on road crashes if we are to save Uganda. So bino byonna bisimbuliziddwa mu nsisinkano omukungu ow'ekitongole kya World Health Organization Dr. Nian Tran bw'abadde akyadde ku munnyaffe Uganda. Ono asobodde okuwayamu n'akabondo k'ababaka ba paalamenti abavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu ku nguudo era n'alaga nga bwe bajja ogenda maaso n'okukolera awamu n'ennyaffe Uganda okulaba nga balwanyisa obubenje obugwawo. So you will note that we produce a global status report every couple of years, and right now we are in the process of preparing our next report, which will be published in 2023. By way of comparison, I could share with you that in 2018, the official numbers that were reported by the traffic police were 3,500 deaths. And WHO, we had done some estimates, and we had thought that it could be as high as 12,000. So there's a big gap between 3,500 and 12,000. And we suspect that there is a lot of deaths that are not being reported. Ssentebe w'akabondo kano Alex Ruhinda asiimye omulimu ogukolebwa ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Organization okulaba nga balwanyisa obubenje. Is addressing the gap of resources, because WHO through the doctor has made a commitment here. The speaker's boardroom with us. So I think that is a positive, and it is as a result of our efforts and what they have picked we are doing. Yisa Chigongo, Kurwa, Channel 44, Origulo.